mukimanyiye kubanza okwensomese kwekyo mukama yansibendikira abantu bawano temumanyi nti emmere egenda waayo n'amazzi gagenda waaki wangu kati gwe bw'olyanga bw'onya byonna obiteeka mu kifo kitya kati n'obwo omubiri badeni ey'okujja amazzi ge gatalina kugenda gasobole okudda ate negakola ki kati ebeera ng'akuumako akasooli akatawummudde ekiro kyonna ate n'emisana n'okatandisa kino babagamba sooka oyo owabyasookoleki tulina buyiniko obalobulya wetowedde kikameka asatu baali olyoboboleki abo togenda tulina buyiniko mukisa gwa mukama kwankadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole muliko ebyenjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashazi baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, ogogoberere, ero yanirize n'omulala. Obadde weebuuza omuntu asobola okubasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGP Events be bantu abatuufu bategese emikolo mingi ate nga tebasosola omuyimbaga okwanjula obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ne bategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazaagala ku DVD oba ku ka flash oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselekti. oba kambagambe kano nze kkubo n'amazima n'obulamu tojja maaso go gwani ku Yesu. Leka kutunuulira kirabo kye yakuwa, leka kutunuulira ngoye ennungi ze yakuwa, leka kutunuulira motoka za beeyi z'ovuga, leka kutunuulira ennyumba gye wazimba, leka kutunuulira musumba bwe wabula omusumba bwe si lyekkubo. Tunuulira ki? Ekkubo. Tunuulira Yesu. Yagamba mutunuulire nze mwenna mwenna enkomerero z'ensi mulyoke mukole ki? Mulokoke. Mu Yeremiya 5. Mutunuulire nze mwenna enkomerero zaki? Z'ensi. Kuba ye yekka yalina okutunuulirwa. Yawa good direction. Yesu yebazibwe. Basomere balabeko. Isaya 3:5-8. Era eribaayo oluguudo n'ekkubo. Era liriyitibwa nti kkubo lya butukuvu. Abatali balongoofu tebaliyitamu. Abo abatalongooseka n'omusaayi gwa Yesu. Naye liriba ly'abaani abatambuze. Olabe bannanyiniryo. Weewaawo abasirusiru tebalibiwalira. Bannaye tusobola kumala gawabira mu kkubo ne bagambye okutunuulira. Ekikulu bwe bagambye okutunuulira si bwe kiri. Weewaawo. Bwe tubeera mu mmotoka amaaso go tegava ku ki? Ku kkubo. Osobola okuvuga omuntu ng'atudde wano bemabega n'abanga mulambuzi buli kimu akiraba buki kubanga si yakutenka. Weewaawo. Era omulaba yendanyinibwa buli kimu naye bw'oba oli omakuka buki wano w'otunula nga tomagukirawo wano bw'okikolera obulamu bufiiriddwa. Kati gaye tunuulira ki? Ekkubo. Yesu ge madaala gagenda mukulu. Eyongereyo badogaddewo. Tunuulira ekkubo nyweza ekiwatu kyo
beera n'amaanyi agatasingika. Ekiwato kinyweza otya? Ani awo alina kireesu mulageko? Olina leesuyo. Azimwefa buleesu ya Lidiyo oba alazeeko. Nza kusomesa buleesu ye nga taliwo y'omukubangaki. Balabiwe nyweze kiki? Ekiwatu kyo. Bayibuli gamba Erayija bwe yamala okusaba bweyamala okusaba essaawa 7 n'alengera akaleka kaliwo omukono gw'omuntu. Mujjukira ekyalaawo yakolaki? Buli yeesiba ekinyumu. Amiina. Amiina. Yeesiba kiki? Aneemuleesa amazzi abantu bagatimukunyambalanyuma neesibya ekiki? Erayija yadduka n'ayisa amagaali gaani ga Akabulayimu nga yeesibya ekiruwa? Omanyi abakaadi abamaama baabo babasira kidumu bw'okaaba n'okugwamu naye ng'okyakola ki? Weesibirate ku kino okyasinda okomamu kino kyekikoze eki kyekikuwaniridde kikutta olubuto eryenda biri mu mugongo kati kaaba nnyo paka okaabire maama wo bakitegere tubadde okukola ki? Kati batugambye nyweze ekiki? Ekiwatu kyo ekinyu bakisiba mu kino kyekinyu bakisiba mu kiki? Kakati ate tebatugambye kusiba kinyu batugambye kunyweza kiki? Awo tugenda mu byokulwanyisa ebyolwekeeso sibama amaanyi agatasiba siba amazima nga weesibye amazima mu kiki? mu kiwato. Kubanga nabagamba enjiri zabbiri sande ziwedde emabega nti Mukama yaŋŋamba nti bulungi gamba abantu bwe mwagala okuwangula Sitaani ekintu kyakalinena kyakasobola kwanganga ge maki? Mazima. Mukama yaŋŋamba Sitaani alina ssente, Sitaani alina abakyala, Sitaani alina abaami, alina ebizimbe, alina amataka, alina amasomero gayitudde mu nsi era Mukama amuyita mukulu waki? W'ensente. Naye kyakalina muye ge maki? Mwe bwe mutwala amazima mujja kuba nga aboogera okuddica mu maaso ge. Okategedde awunga buguzi n'ekyokola aba atakola ki? Kiringa bw'osaba mu nnimi. Mukama tutugambye bwe tusaba mu nnimi tusaba kuyamba. Tuba twogera byama ne Katonda. Tewali asobola kubitegeera. Naffe abazoogera tetukola ki? Naye yatuwa ennimi yabikola ki? Baatuwa ennimi buwundiisa Sitaani. Era abatamanyi kusaba mu nnimi mukyalakinga ekintu kingi si mwena temujja zifuna naye basobadde muzikozese nnyo okusinga luga Mukama yamba bulungi yamba Nakanjako yamba Sande Mukama yamba Gundi Sitaani bagambye kuyambaani tetujja mukiriza kumuyamba tujja mwemulukunyisa naye bwotandika oziyiwa shanda lwoluko shikaya mandere babali baba Sitaani asira babagambye eki oba ategeeza ki? Kati awo obuyambi bwo ne bujja nga buzijjidde mu bbaasa etasumuluddwako wadde. So bwe baawe ennimi muzikoze ki? Naddala mu kisiro kino kyetugendamu musabire mu nnimi. Temujjukira obujulizi obuli awo omwana foma sakanisi yatawanyizibwanga omusumba yasabiranga mu nnimi essaawa etya? Bakutumye kubeeta musumba kumanya byakola musumba n'addira mu nnimi n'oba nga tolina kyokoze eki? Nga tolina na lipooti gy'ogenda kuwaayo. Sitaani amanyi Olunyarwanda amanyi Oluteesa amanyi Olutoolo amanyi Olukiga amanyi Oluganda naye tamanyi nnimi za Mwoyo. Kati weesiba amaki? Amazima mu kiwato obeere n'amaanyi agatakola ki? Amaanyi agatasingika ge maki? Ge mazima. Obufumbo bwaffe babusinga bwe butabamu mazima. Emmotoka zaffe bazibba nga temuli mazima. Aleluya. Amasomero tugenda tusomera tabana mazima tukola buki? Bubi. Totandika obuweereza nga tebuli ku mazima bugwa. Naye ekintu ekirimu amazima ge maanyi agatakola ki? Agatasingika. Gamba munno zigenda geesiba. Sirimu abagenda kusingibwa. Nze nina okusinga. Yesu yampita kubeera mutwe. So siri mukira. Amiina. Kazi bwe kwata ebintu bya mwanyu. Alabika tayagala mmere mugweko ajja kutuuka waka omwami amugambe nabo wagindiddeko tewansibiddeko wadde n'akamu ey'omutukuvu neyaffe toolyeko. Amabika ku byambalo bye bakugulira bire bulungi. Ekyamugaanya okujja n'akimanyi. Yesu yeebazibwe. Nsembyayo kino nina dakiika 10 muzinalanguze wa Musumba Jaasi. Simanyi bafunye ku bujulizi bannaye.
musabire bannaye musimanya nomira n'omukisa kati okutula ne mulya buli kimu nga bukize n'enzi oba mitabana gy'amalizi oba nze kenyini nze ndiko okusobola buli naye nawuliza wano omuntu omu ng'akyogeraku kasigaana mutusalako ne mutulemesa okuba abanafikizeifunira kati kambabwe embuuzi mumanyi Danyeri ow'omu Bayibuli ne Nabukadduneeza kabaka Nabukadduneeza ani yamuyamba okumanya Katonda ennyo naani ne Sadraki ne Mesaki n'Abedunego yali kabaka eyasinzanaga Katonda. Amen. Naye olw'okusoya kwa Isirayiri waliwo abaana ab'obunyage abaggyibwa e Misiri ne batwalibwa e Babulooni. Ekiri mujja kungumiiriza nange nga bwe mbabuuliza kati mulya ate bwe muwuliriza ebintu ebyo tebizagatika naye kasitanga tetegaliimu nvumbo mulye nga bwe muwuliriza obanga oli mubuga yadonyanukula yafuna ekizibu abaganda bakyogera wano sijja kyogera erya amaze okumira gonyanukula ekyembuuzizza mukama yebazi. Danyeri ne banne basatu baali baana ab'omubunyage abaava e Isirayiri nga banyagiddwa Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni. Aleluya. Olw'omusango Abayisirayiri bwe baali bazza ku Katonda, Yeremiya n'abalagulako okubeera mu busibe e Babulooni wa kabaka Nebukadduneeza emyaka emeka 7. Si bwe kiri? Era bw'osoma Danyeri essuula ya 9 omulaba nga yeegayirira kuba emyaka 7 gyali gikoze eki kiweddeko. Eyagenda nga mufubuka kati ali mu myaka oba 8 oba 9 ali mu kwegayira basobole okudda e Yerusaalemu. Amiina. Naye ebbanga lyonna ku myaka 16 oba 2 n'oyingira 7 Nabukadduneeza ng'alaba ani Mukama mu bikolwa bya Mukama ebyaki eby'amaanyi. Kubanga Danyeri teyakola bukozi mu mirembe gya Nabukadduneeza, yakola mu myaka gya Kaswero n'ejja Berusaza. Ate kizibu okuba Tebukasitaani nga Bayibuli kusoma Balindwe mujja kuba mujoogebwa nnyo omwana w'omubi. Omwana w'omubi ajooga nnyo nga tomanyi byawandiikibwa bye. Bw'okimanyi omwana w'omubi yajja mu maaso ga Mukama nti kyawandiikibwa mugoogwe mugogole ki naye tekiriyo mu Zabbuli 9:1 kati nga nawe gala nti kyawandiikibwa kankole ki tulina okumanya nnyo ekigambo kyakato okusobola okwakusimatinga enkwe za Setaani. Yesu kyava tugamba mu Pawulo Setaani aleme okubyekuluutalizaako mmwe ng'abatamanyi eki bweze. Bwe kubeekuba oli mu kulya mmere oba akafaananyi okuva ku myaka 15 egya Danyeri omuvubuka we bamuwambidde mpaka ku myaka 8 Nabukadduneeza alabe omukono gwani n'akola ekibuuge si bwe kiri n'agamba mutakisinza mbakola ki ate Danyeri teyakimuteekamu. Danyeri yali afunye okuganira kwa kika kyawa mu baali balina okusinza ye teyalimu yali akwata kyakubiri mu bwakabaka bwa Nabukadduneeza. Era tebakulaga nti mwali naye bano abasatu Sadraki Mesaki n'Abedunego abo tebabakkiriza bo balina okuvunama kati nabo ne bajjayo Katonda gwabwe. Ye Danyeri Nabukadduneeza teyeerabira nti bano abaana Katonda bamunoonyanga omuntu atya okufuna ekirooto kye kiye ekyamubulako. Oba mukijjukire ekirooto kyeyayona ekyamubulako mukijjukidde yali yeebuuza wali obwakabaka buli babutya nga yakoze eki avuddewo ng'alaba atuuse wamaanyi ensitu n'emutya. Mukama n'amulaga nti ye gwe mutwe ogwaki ogwa zaabu oba yali ekikumbe ekya zaabu ffeeza kikomo bronzi bbumba byuma si bwe kiri n'amala n'akikola n'okukikola ekintu ekyo mu kiwonvu dduwa n'awaliriza abantu n'abantu okukikola ki okukisinza. Kati bano abaana abaasaba ne Danyeri ng'afuna ekirooto kye yeerabira ne bagala tujja kikola ki ne babaleetewa kabaka ne bamugaa kabaka aweere omulamu. Nabukadduneeza tukwagala nnyo naye oba tulokola oba tatulokola tujja kusinza. Bino lwaki bibagamba Katonda asuubiramu ffe abaweereddwa enjiri ey'amazima okubeerayo abantu abakomba ku paasi n'agamba oba kyo oba ki siddamu kwabya nnyimbe siddamu kwagala kookoono siddamu kufuma Mukama yebaze siddamu kwepambalika ngenda kubeera muddu wa Mukama nga nyenga ekisiimuula ebigere. Buli muntu kyayagala kyabakola ki Katonda bagenda okutika amafuta agasinga okubeera ag'amaanyi.
bano abasajja Nakameza yanyiiga nnyo nga laba bamumanyira n'agamba ekikomo 10,700 nali simanyi nti mu mulembe ogwo waliyo system esobola okufuna ekintu 7,000 ne baga buno bwe gusooka buno gwakubiri kati kiweddeyo kabaka kiri mu gwa 7 kikoze eki bakikumyanga biki oba babeeranga bana baki ono yaweesa ennyingo ezakomera Yesu babayita batya baweesi balina ennya lye babayitanga abaweesi abafukuta obwe babeera n'ekibeera nga bakitunudde ku mwalenga akipikiro nekikasuka eriko oxygen kirabika kye baakolana nekigula emirundi 7 ne baleka babakwata ne babasiga emikono n'amagulu ne babeetikkanga emirambo bano abayimirira bano ekikono weki ne babasuulayo bo baafa tebaabayo n'ennimi z'abakoomba ne bagawo kamiranga be basuulayo babaleetera bayimba Nabukadduneeza n'alabaani Mukama n'abajjayo Mukama yebaze n'awandiika ebbaluwa efaananako bweti mu kibuga ki okujja okumanya abantu tetubonekera Daniel essuula ey'okuna n'awandiika ebbaluwa ng'alagira abantu bonna abali wansi we bakulembera baafuga obutaddamu kuvunnamira ssabo lyonna oba kikatonda nte oba kikatonda ndiga oba kikatonda mpologoma okujja ku katonda w'abasajja bano abasatu Haleluya. Niwulire byamutusewo Daniel essula ya 4 okusooka Nebukadduneeza kabaka nze mbawandikidde abantu bonna amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna emirembe gyeyongere gye muli sokolindeko ono omusajja yali afuga nsi ki tewaliwo tekinologi naye ebbaluwa yagikuuta embalaasi n'emmeri byazivuga gye zikoma kulwekyo yalabanga abaana bakatonda boolesezzaani katonda abalwanirire ndabyenga kirungi okulaga obubonero n'ebyamagero katonda ali waggulu ennyo bye yakola gyendi obubonero bwe nga bukulu n'ebyamagero bye nga by'amaanyi obwakabaka bwe bwe bwakabaka obutaliggwawo n'okufuga kwe kwa mirembe na mirembe kati njagala mumpuliro kabaka okuva kuomu eyali akuuse ebbaluwa efaanana bweti ku katonda aliwo ono yalina bamyesani wano yalaba ku byamagero kozi mulimu kulya temunziremu wuuno mukambwe wambaazuula abadde asiba bifaananyi olw'okuba ekikome tekiridde baana b'abantu kati akuuse ebbaluwa nze Nebukadduneeza nali mpumulidde mu nnyumba yange awa bujulizi era nga njereere njeerera mu lubiri lwange ne ndaba ekirooto ekyanjiisa n'ebyo bye nalowoozanga ku kitanda kyange n'omutwe gwange bwe gwayolesebwanga ne binneeraliikiriza kyenava nteeka etteeka okuyingiza gye ndi abagezigezi bonna ab'e Babulooni bantegeeza amakulu g'ekirooto awo ne bayingira abasawo n'abafumu n'abakaludaaya n'abalaguzi ne njatulira ekirooto mu maaso gaabwe naye ne batantegeeza makulu gaakyo naye oluvannyuma Danyeri n'ayingira gye ndi erinnya lye Belutesazza ng'erinnya lya katonda wange bwe liri era esokolinde bwe bamutumba linnya lya Dagoni bwe waamu era omuli omwoyo gw'abakatonda abatukuvu ne njatulira ekirooto mu maaso ge nti gwe Belutesazza omukulu w'abasawo kubanga yali mukulu w'abalogo kubanga mmanyi omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guliko ggwe so nga tewali kyama ekikweraliikiriza mbuulira bye nayolesebwa mu kirooto kyange kyendabye n'amakulu gaakyo omutwe gwange gye gwayolesebwa ku kitanda kyange byali bwe biti natunula era laba omuti wakati mu nsi n'obuwanvu bwagwo bunene omuti ne gukula ne guba gw'amaanyi obuwanvu bwawo kiki
munene ne gukula ne kuba bwaki gw'amaanyi kitegeeza tegwali gw'amaanyi gwakula bukuzi okubeera obwaki ogw'amaanyi n'obwamu bwabwo ne butuuka mu ggulu muki mutunule eno muve ku kato oli akola luwala oli n'okulengerwa kwagwo ne kutuuka ku nkomerero y'ensi zonna bannange ono omusajja yafuga okulengerwa kanuma yegwe mutidye okulengerwa enkomero zaki z'ensi katonda yamusitudde ulirama amalagala gaagwo malungi n'ebibala byagwo bingi era mu maaso era mu gwo mwalimu emmere emala bonna emmere kolaki emala bonna kabaka yali amukoze bulungi katonda ensolo ez'omu nsiko ensolo ez'omu nsiko zeegamanga mu kisiikirize kyagwo n'ennyonyi ez'omu ggulu ne zituuka ku matabi gaagwo ne zituula ku matabi gaagwo ne byonna ebirina emibiri ne bigulyangako nalaba mu ebyo omutwe gwange bye gwayolesebwa ku kitanda kyange era laba omutonozi era omutukuvu n'akkanga ava mu ggulu yamutegeera atya mutunuzi mutukuvu n'alyoka akkirira ng'avaawa mu ggulu n'ayogerera waggulu n'agamba bw'ati oyo yali yesu temera ddala omuti temaki omuti ogutemeko amatabi gaagwo akugyeko bwakabaka bwokufuga ogukunkumuleko amalagala gaagwo mama tokyalina kyoliisa bano osaasaanye ebibala byagwo weddewo ensolo zive wansi waagwo n'ennyonyi ku matabi gaagwo olinaku okulembera kati era naye ekikonge ky'ekikolo kyagwo kireke mu ttaka ekikonge mukimanyi weewaawo ekikolo mutemu sigala mu ttaka weewaawo ye mukama yagamba ekyo mukole ki mukireke naye gwe omuti gukole ki gutemebwe olina kyobikuliwa ekyo okwepankapanga n'okwewaanawaana kubanga olabika wala oliisa bangi olwesa bangi babikoze eki babinzikiye osigadde gwo ate otudde ku ttaka kulya wayogerera ekikonge ekikolo kyagwo kireke mu ttaka ekikolo bakirese muki mu ttaka nga kiriko ekyuma ekisiba maama bakisibye n'ekikomo bakisibye na kikomo mu muddo omugonvu ogw'omu nsiko wulira era kitobenga omusulo ogw'omu ggulu oba munabitegeera bino munabitegeera kisibeeko ekyuma ekyaki ekyekikomo okireke mu muddo omugonvu si gwa mu nnimiro wabula gwa muki ensiko erina omuddo nga mugonvu naye waliwo ennimiro yesinga okuba n'omuddo omugonvu kitegeeza ono Nabukadduneeza tagenda kulya muddo gwa mu nnimiro nga gumyu agenda kulya gwa mu nsiko nga mbuzi ng'ensolo z'omu ttale era kitobenga omusulo ogw'omu ggulu kitobenga omusulo ogw'omu ggulu kati n'olabanga okufa naye okutoba okwo kukigaana okukala amen waliwo ekisa ekyakiweebwa ekitonotono nti ogwo omusulo gwakigwangako gukigaana okukola ki mwali mulebeko omuti gwe batene sitayiri eyo ne gusitula amatabi ne gaddawo kubanga ebinanja giri muki katonda yateekawo ekiragiro Nabukadduneeza bakaba bamukole ki bamuggyeko naye waka bamusibe ekiki ekyuma bamuwa omuddo gwabalina okulya nga si gwa munimiro gwa muki nsiko n'omusulo okuva mu ggulu gukole ki tamanyi omusulo okukiikira mukisa katugende mu maaso nina kyendagala okukusanga kembati n'obugabo gwe gobenga n'ensolo mu muddo ogw'ensi ani gwe bawadde omugabo kabaka ani eyalyanga emmere ekyasinza okubeera ki ng'alya enguzi kyasinza okubeera ki ennungi ng'atuula mu ntebe ekyasinza okubeera engulumivu ng'asula ku kitanda ekyasinza okubeera ekyaki ng'alina abaddu n'abazaana kumpi kyebalo yonna kati basaze wakola eki imugibwe n'akola atya agirye ku nsiko 16 omuti gwe guwanyisibwe omutima gw'essole omutima gwe guwanyisibwe obutaba gwa muntu aweebwe omutima ogw'ensolo era ebiseera 7 bimuyiteko
ebiseera musanvu gy'emyaka emeka kiki lwaki Katonda amukoze bw'atyo ngira kikomye omuntu okubwegeza abasobodde okubabuza n'enjala nkimanyi muli bangi naye mwefuula bbiri alamwesitala kubiteesitaza naye muwulire kino tulabye Katonda nga lwokubwegeza tetusobola kulegaana nti Katonda tetumumanyi era bw'obeera wano mpozi ng'oli mupya wakatwegattako bwaleero Katonda kuyita ku kituuti kuno buli ekibaddeko kibadde kituyamba ffe tutuuse n'okulingiza mu buli gyetutagendanga wano ku lwokubwegeza ne tufuna ba aida abagenda ne balitulambuza gy'obeera tuli muki mu ggulu eggulu kati tulimanyiga abalituuka tumanyigeyeena gy'obeera twalitutuuseeyo tumanyi abaweereza bakatonda batufu bebafaanana tumanyi n'abatali batufu bakolaki tumanyi ebigenda mu maaso mu nsi ne gyebigenda okuggweerako tumanyi n'omuntu gwa ssente kyekukola tumanyi n'okupapira obufumbo kyekikola tumanyi n'obutasaamu kiba bukulembeze kyekikola tumanyi omukulembeze obutasaamu kiba bukulembera kye tetulina kyetutamanyi ko byebigamba niba obulamu bwaffe mu Mukama twalaba Mukama nga brieful yatufiirayo haleluya Nabukaduneza yalaba Mukama twalaba Mukama ate nga temunziramu ku kyaffe Nabukaduneza yalaba Mukama yasooka n'alota ekiroto ne kimuvaako sibe ki n'ayagala okutta abagezigezi bona sibe ki ne bayingira mu kusaba ne bakijja mu mutima ne bakimusuulira n'alyoka akusadane limyo nala mugwe mulimu Katonda sibe ki n'addamu n'akola effujjo eddala n'akola ekibumbe kye yalaba mu kirooto n'awaliza bakikole ki ne bakisinza abaagala okukisinza Mukama n'abeerabira musibe ki n'abungana nnyo ng'alaba abasule tebakoze eki teyakoma okumanya ono omusajja mulamu yagana okusinza Katonda n'okumuwa ekitiibwa Katonda n'okumwagala amukozesa ne Katonda kye yakola yamuwa ekirooto ekyokusatu yamulaga muki muti yamulaga muki Daniel Nabukaduneza teyategeera nti omuti gukwata kwani n'alyoka ayita Daniel sajja ow'amagezi olina Katonda atulamu gwe jangu omuvule kumbe bamusumululira ebbaasa y'akatwa kyenkulabula Mukama ng'anaabugoba tojja kumanya ajja kuwa ekirooto okikwate ng'ebbaasa wulira gye yatwala ewa Yowaabu ng'atamanyi bamugambye nti akasajja kateeke ku mwanjo wakatte era bwe yakiteeta bukolokolo n'akikwasa ani kubanga eva Kabaka David talina gitunulamu Kabaka yagimuwadde akisaamu Kabaka ekitiibwa kumbe ebbaluwa egamba akasajja kakukwasa ebbaasa kateeke ku front bakatte era kyebakola Kabaka Dawudi kyebakola Nabukaduneza Katonda alina amagezi amakubo ge teganoonyezeka yamulaga omuti ogwatandika muvubuka ne gufuka gw'amaanyi ensolo n'enyonyi buliko amalagala buliko ebibala nga buli nsi yonna gutuukayo ne mu ggulu gwakolaki naye omutunuulizi bamuyisemu ki bannaye muti waliwo omutunuulizi yagamba Berusaza mene tekel perasiri ogezeseddwa abatunuulizi bamupimyepimye nga obulako wadde obadde olinawo okuwulira obulako ekyo kiruma Mukama akazaaliza ekikuba bamuntu muno okwasinze nakuyita omala ne weevulungula ng'oli bwe yeevulungula n'akyukira ekisenge ne bakomyawo olusaaya si bwe kiri naye Mukama kukikwezanira nti bwe kuddiddwako ne bagamba Sawulo olabye ekireba bwe kiyimise nti babunyusiza ekyambalo kyange oba Kabaka kuyisiddwako buweereddwa mukwano gwakusinga obulungi ekineesera kino ekyawandikibwa si kubatiisatiisa naye kino ekyawandikibwa kyogera ku profesi nti buli muntu anaasigala naye kyemulese agenda kubeera Nabukaduneza bw'obanga wali omanyi Mukama era nga walaba Mukama era nga Mukama yakolera mu bulamu bwo kubanga Katonda baanyiga okulabikira mu bo abayisa wansi Katonda watuuka okukamula alabike mu abakusuuziza bingi era kubanga bakatonda alina abatono nnyo mwalabikidde nga Katonda abasinga twejjanga bwenjasi tweteeka omukazi bayogeddeko abagenda okozesa ne bayimbe nage Katonda wuyo mutunzi wuyo munteefu wuyo mumbizitu wuyo abagenda mujja kufanga enswera
abasinga Katonda tasobodde kweragamu ffe kubanga lwaki abamu twekwasa omunaku waffe twekwasa ensonyi zaffe twekwasa ebyetukoze mukabatayinza kunsonyiwa ze nyonoonye nnyo ekkanisa gisudde ntabudde kwaya ntabudde amata abantu nzije sente zekyapi olabira ddala olingayuda ng'oguze mukuwa beetuga ekitali kituufu. Katonda ne bw'okwaba ng'okyali mulamu akugjayo alina ekisa ekikugjayo obanga wamulaba nze kindeese wano okulamunamu ekutulira kyenkadde kiro kuba saabaddeyo nze ewange saafuzeeyo era ng'embeera y'omuntu omukulembeze ng'olina nebwetikka bantu tomalagewekaka tomalagajja ebiseera ebisembayo gwosembayo okwebaka gwosembayo okulya ate tubanga bahawusigaalo gwosembayo ku mukaaga okugalawo ate ku 11 kubaza okusotegeka ekyayi ate gwofuna omusaala omutono mukama wafuna obukadde 8 mu bbanka gwakuwa 3,000 omwezi n'olyoka obeera mu ngoye ze n'obeera mu baana be n'obeera mu ddiro lye n'obeera mu kisenge kye n'obeera mu weefuukuta naye ofuna emitwalo emeka ye ne yeerabira nti mama wo teyakusindika ofunenga 3 oba okole buli muntu ekyo kankivuleeko ekyabamiiri nze ndeese kino ekindeeseza kino nze mukama yanjigiriza nnyo wano nenkotya nnyo mukama bw'amala n'akweraga munjukira process yali kukyala wa John Mulinde munjukira tikatonda kasitakwagala n'akweraga n'akwera n'omumanya n'otakola byayagala omulendegera kubanga kimutwalira muwendo tujja mukyamutwalira emyaka n'okufuna Musa nga Musa akolera mwere wa Yese ana nekimutwalira emyaka 3 okufuna dani Yesu we yali mu 10 asatu nga Yesu ali mu nsi bamukebera bamupima bamugezesa we yaweza asa ne bamuwa minisito kati gyetweyagalira ono Daniel bamulaga okutinga yeye ne bagutema ekikolo ne bakireka mu ttaka emyaka emeka rapucha kunambe egenda okuleka tugenda kutoba emyaka meka 7 esatu kitundu gya ssanyu eyo papa lyagenda okuteekawo eryakawaani era esatu kitundu lya bumi kuttingana kudduka emyaka emeka 7 so lwaki nkireera nti nga Nabukadneza bwe yamanya Mukama n'alamusa mu kitiibwa nga Mukama kino kyamubeerako bwe tumanya Mukama nga tulaze that extent netusagala tuzanya buzanyi nga tuzanya buzanyi tulooza waliyo abasumba bajjo tusabira teri abooza bajjo tuyamba biki ekyo Katonda ajja tujjako amagezi galiko okulya naki manya okulya n'ensolo kyekitegeeza mundagano ndya kulya n'ensolo kyeki kwe kulya n'abantu abatakkiriza otyaka bakolaki weerabikira bakolaki oyombaga bakolaki oyambalaga bakolaki weebakangolera be bakolaki ensi ekumalamu nga bwe bakolaki bayibuli omala bwekito kirikudde bo bezizika nezizike basikira nasikire kama yakirekawo jjajja nabiddeko no kati omwozi buli yagirina somerako konfirmansi batujjako amagezi netubeera ngaki ensolo kyova Mukama agamba mwekuuma embwa bantu nakate muwange embizi ebiva mu biki embizi bantu muloza ayogera ku mbizi ziri zezituuka mpoko zayogeramu nedda ayogera ku bantu abatali mu kitiibwa kye abamwegana beegana omwana we abatakkiriza bulokozi bwe wabula bali mu nsi bagiyiikula ate ng'ensi ino okugirako lyani lya Mukama agenda gizingako nga bazinga omulambo ne baguzingiramu enswera neganda okuva mu mulambo aga wanswera muteebuuza bamuziika nomuki n'omulambo ensi yafuuka mulambo fe tufuuse enswera muyo mujjukira Nuuwa bwe yalinga amataba gaweebuuse yasindika ravens muzimanyi tizadda kubanga zirya mirambo zaasanga emirambo emirambo gyemu egamba Nuuwa atuwe mulaba fe tetuddayo negenda mu kulya kyobula Mukama akyawa ravens Nuuwa yalaba zimumola n'atuma daabu yagendayo eyasooka yakomawo nga terina keerese ng'emulaga wakyali amataba maki mangi kubanga daabu tugamba be wise as a serpent and be gentle like a dove kubanga edaabu terina kaluufu very simple and very humble yakomawo nemulaga nti tewasaana genda newayitawo ebbanga n'atuma eyokubiri nekomawo nakakolako muza jjukira emizabibu bagirima mu lujja nemulaga tusobola okulandinga raveni tezadda tobeera raveni kati komawo ebika tebazaali butyo
tewali kuyali nsi yakulimbalimba n'atuma n'omwana kale era bagandira ddala singa ebyuma temwabibwa sinandibala kugendayo singa sinumanyi mukama yebazo katumalize ensonga yaffe ntulewa ngajaza agenda dakika 15 nsonyi njagala kino kitutu mu busonyi mu magumba mu mutwe mu musaayi mu mubiri nti omusajja bamuggyako obwakabaka bw'emyaka emeka mukama yebazo oyo mumuleke mumuntu amina tusooke tunyweze kino Nabukadneza yali kabaka yali kabaka wabaki kabaka wabaki bakabaka babagutemako byanjafu buli omu namwetulizako ne bamwekyangirako abakulembeze ne bamwekyangirako abakungu ne bamwekyangirako abakazi be ne bamwekyangirako abaweereza be ne bakola ki nasigala we mukama nala mumugyeko amaki abeereko ensolo ezaawa Daniel kabaka n'atandika okulya omuddo omwaka gumu myaka 2 genda osome ekitabo kino kya Daniel ojja kukizula nti kabaka yatuuka n'abeera ebyoya ku mubiri ng'embuzi ng'ente ng'alinga endiga emyaka emeka nebagambye yali profesi eyigiriza kubomola n'okusendeyo nti bwe tumanya mukama nga bwatweraze ne tutamuwa kitiibwa nga mukama agenda tujjako amagezi emyaka emeka zaku kyegenda tuleka naye olwokuba nti ekikolo kitemeddwa mu ttaka kyekiri kyagamba nti buli mulimu gugenda keberwa namuki omulimu gwenyini gukebera omulimu gwaki omulimu gwe bwe gulisigalawo oli wewaki empeera si bwebulaba obutaggwawo obwebwangule nakati naye omulimu gwe singa teguliyita mu muliro gwe kenyini ogenda kabaka wayiraaka kuyita mu muliro ino oganda triple 6 kama mpayapaya tolina jikiriza emyaka 7 abanoonya bwe bagiteekako bwe batunoonya kakobe olina okuba n'akakombe akakombe kakafuse triple 6 kyokola abalokola basinga balowooza akakombe kakovid simanyi vaccination is triple 6 no eyo sampo bali mukola sampo olabika abalezi b'omwebunanyi okulwalizi yaba mulezi alena gubulamu gubula n'omufumbi w'emmere mukyalo aleka ku buli ki nakomukano yaweddemu omunyu gubuzeemu kanaka kanzali kabuzeemu kati kyebatuliko eno vaccination card sambo obusambo ennyonnyola kiwa kiri naye emyaka 7 ng'odduka triple 6 kitegeeza waliwo bintu byogakyalina n'omwami oli okipayidi n'ebintu nga bikututte bana ebintu byange banaye mukama ebintu byange mukama nabigenze okulokola ye mukama abaana bange sokufizi mukama atenere mukama ebintu byange mukama gwe oliga mukazi wa mukama banaliba mukama sikyagenda baitomulirakakasabirewasugaba esawa y'okudduka triple 6 togenda kusigazaako neki kitegeeza wali musiru oba nali musiru kubanga ebintu ab'olwaleero bwe naabatuuka ku fomaiti ya life sigenda kubitunuulira mabega ngenda kulira ku nsiko zino kyaki zigenda kubeera mu bidula na birongo sigenda kudduka wadde ne kamera wadde monita wadde kino kimuleese ekyakabi tujja kireka mulaba tubakiteekemu sente za kuba birongo asobola okwekupa obulungi wali obatambuza ekiggo ki kubanga ensi ya mukama waabwe n'okujjula kwabe mu kaseera sikyentegeeza tukole emirimu eno tuweerere abaana tusasule amayumba naye obudde bwa mukama tubunula mukama watwagalira tugeeyo leka kuba bulwege obwagala mubulamu emyaka 5 emirembe n'emirembe togenda kufogenda kubeerawo obulamu bwolina okubeeramu emirembe n'emirembe tokademu wadde akasente naaka wadde akadde naaka wadde esaala neki wadde essuula olunyirino babula oli munsi bakusomesa biology bakusomesa physicals mukama agenda kubuuza byewakola mu chemistry bigulisewo wali muduuka kijango kyeggulu genda owulize bugendo biriba bitya genda oddemu okawulire balijja n'amannya amaki nze nazimba ekkanisa ebyo mukama atabibulira ayagala nkolaganaye naawe yageetya kuba batonda okifaananyi kyakumisinga
never muvego mafanya pastor twale ebintu bingi tunayitinga nani kwata muzadduko n'okubeera n'omukabira n'oganda okulya n'okola nyonyo ate n'omukerera okumakya ng'ataasuze naye simanyi olwensonga ya mukama ekulusi sijja nagiyita yange nkiddamu ebikutwalira okugobalira birungi simbite biri demonic naye tomwerabye olugero luli omusajja yakola embaga n'agaba kaati siwekiri ebiseera byatuuka nakunywa genda omuyita abasajja bana nawasiza sijja kukola ki okuwasa tekuva mu ggulu kiki ekimuleeteza okuyingira mu mbaga y'obwakabaka omulala n'agamba naguza ekibanja ngenda kisiba sengenge sijja kusobola kujja okugula ekibanja biri demonic mukama tatwagaliza buganga kyekimulemeseza ono okuyingireko agenda okusiba kibanja kyesengenge omulala naguze entogo gyentemeka webona ebigogo etanduza ente 10 zamulemesa embaga y'obwakabaka mukama mugende muletekati abatasaanidde abamu kuffe batuleta tekusaanidde atujja mu kunywanjagana kulwana kusalansa kati ate bwetulabeko nga tetwambadde ekyambalo omusajja ayinza guwanga bazze otya wala nanti bakuleesegena naye ate nga bano bamba tetuyambadde yambala ekyambalo ky'obugole yambala amanyi ya kristo yambala omutima gw'enjiri yambala okwagala kwa katonda sooka ekikaati okusoba emmamba kusoba embogo basinga gyebirako mukirate okyalina wambogoto lw'amazima bajja nkutema kitiggwe kyekikola kisireko bulozi bakuwa omuddo ogw'okulya nga sinagwanimiro gwa mu nsiko emyaka emeka era n'oluvannyuma ojja kudda engulu ogenda osome essuula nyeeno tetulina budde bwayo ojja kudda engulu olabe kati ntegedde oyo akolanga bwakoze eki nabye emyaka musanvu ejjakola kati ntegedde oyo akolanga bwakoze eki mutejamubuuza kwekokola tejyamubuuza katonda kyakola gezaako mubuuze kyakola olwaliro mu 2022 olabe bwatakufuuna katagooba tetuli misubbaawa muloza sibavuddeeko nenjende njaga mukwate ebiweero byammwe kuba muvawano nga sibaweesezza abantu nga sikyaziwaddeyo ezo baleka banaatera kuntema agenda kutema bwekyomulukola weekiriizi bayibuli kati embazi eteekeddwamu kiki omuti gwonna ogutaba naye balaba gukola ki tebatema Nabukadduneeza yekka nange bwe sibala bajja kuntema siri wano mbundi malayika kitala kyabungi biri kinsala nawe kikola ki kati ebyokwebaza mwabitegekedde wano Robert Chief Asha babiteeke wano nga si ssente ekibbo kikino ekyokwebaza kye baleese kiteeke waleki kino kyakwebaza kyangu akitandikirewo okwebaza ebyawala mukama yebaza ono ye yakikubye dda biribaziza aleese ne muteeka betwebaza katusinze ate naye agenda tuteekamu ekibbo nga kitono nnyo kiri mwakigogedde ddala nemukyaki mwakikulumiza mukirebe kikolo waliwo kigende mukama yebaza kino kibeere kyange owaayo kyambanete okubandetedde yaawe kino kya pasita mulungi kibeera wano aleluya sigenda nakulonjagaawe siteeka mukyamusonga nja kutunula eno we njagala agenda kulya koko kasero nebanyi njogere uli mwagala nyo gifumba nenda kulya kukatoloze ntete pasita mulungi wano taisi yo kyakiro balanga lokoveges taisi wano taisyo ne wano taisi obanga lokovesi kyakiro kati wano ofatore yabantu olibakumebawa wano kubayo taisi naki ekimu ekyokubiri kiweebwayo kati wano okwebazaako obanga okwebazaako kuli musente obanga tekijjaku munotuuza wano oba oleesa ettooka oba oleesa ente tugiyingiza dde tutulaga wabweru wali kale muyimirire ku magulu gano mwatudde edda mwakatuulira soke muyimirire emmere gerina mu ntumbo oba oyagala okweyongeza joshua nandi osobola okuyita wano okolansolanze okusabe okuwaayo tolokena bakwongeramu wali yenyama kale obuliddema gyebiri wali towerabirira wamaka tusabe gamba ayi yesu nkwebaza
kubanze siri wa kufa. Abantu bangi abazze mu ssinzizo nga baagala okuwulira eddoboozi lyo naye nga bagenze n'ennyonta yaabwe naye nze mponye ennyonta envuddeku ekiwundu kiwundu nfunye kuyaaya n'okubamuka munda munze okunoonya okusinga feeza njagala kunoonya okusinga zaabu njagala kubeera mukwano gwo okusinga omukwano gwa maama wa njagala kubeera mukwano gwo okusinga omukwano gwa bbaawa mukama njagala kubeera mukwano gwo okusinga omukwano gwa mukyala wange njagala kubeera mukwano gwo okusinga omukwano gw'ebintu byensi kimpe mukama nkisabe tokinyima Yesu mu maanyi gange ndaba kisobola naye gwe muyinza w'ebintu byonna menya byonna ebyanneetooloola ebinemeso kibeera kubanga mu luvannyuma byandifuukira ensoni bweba binanemesa nemmala ntemebwa nga nebadde bimalamu sikyabina ndyevuma naye olwali okwebaziza nsimattusi ngenda kukutunuulira gwe kkubo ngenda kwesima mu kiwato gwe mazima ngenda kuuma ekigo gwe mutima gwange mwobeera kumwekyo Mukama nenyamenya amasamba nfulafula ezitiza ebyuma nzigye mu binnya gye byanziika nsiba amaanyi agatasingika kubanga olwaleero nfuuma nga ndi muwanguzi n'okukirawo obwa 2022 bw'omaze okutuwa mu mikono gyaffe n'ekigambo tugolokoke twake mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kamusabe kitange mweze ekigambo kyo mu bulamu bw'abadduwo n'abazaana bo kuba lunaku lwaleero wano ne bwe wabeerawo omubbi yabba ensigo mutabulatabula muziba amaaso era nkonfyuzinga olugendo na buli kyonna ekibadde kyadobonkanyizibwa mu minisitule mu bulamu mu maka mu mirimu ne mu buweereza obw'enjawulo okugira ddala mu kanisa mpaka mu State House ne banembonera gyange kitange olw'ekitiibwa kyo ne kulibayiva ejja Mukama leka abantu bakula leka abantu bakwetegeke leka abantu bakukkirize leka abantu badduke ekibabu ekijja ku nsi twagala otukozese nga local ages kubanga wakitusuubiza naye twagala otukozese ng'ekkanisa ey'omwoyo mu nsi eno ne mu ggwanga lino nga bw'okyogedde mu kitabo kya Yoweri Mukama wange w'ekitiibwa okozese ffe n'abaana baffe okozese abadde bamalaaya abutamiivu n'ababbi n'abasazi ne bajeeti baddebo ne basatanisi n'abawo okozese abadde ba politician abadde ba serebu ba football stars Mukama okozese ba comedian okozese buli sekita ya buli muntu anyoomebwa n'abo balina ekitiibwa bakyeyambudde bakozese nga bwewakozesa Nikodemo nteeka obukuumi ku bantu bano obukuumi obuva gy'oli enjula ey'omuliro obwenyi amaaso go gateeke ku bwenyi bwabwe omulabe abalabe adduke bambaze engatto mu bigere nga tewali buseerezi babenge emmotoka fowiiri nga tewali kweraliikizibwa kubanyiga tewali kutiisibwatisibwa kubakanga tewali kumalibwamu kubakanga tewali loosi gye bayinza kukola eyinza kuboogeza bubi ku kigambo kyo tewali kanisa ebavaamu eyinza kuboogeza bubi ku linnya ly'Omukama Kitange batunuulire ggwe kubanga gwe mutandisi w'okukkiriza kwabwe era gwe mukomekereza kaabwe mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tukwebaza olw'ekiweebwayo ekimeteku tukwebaza olwo abakwebaza mu nnyimba abakwebaza nga batugulira emmere gy'ekiridde batugulira amazzi n'ebisolo bwe tunywedde batadde mu bibba ebintu bingi n'ebitukozeseza abakwebaza n'okutimba okulungi Mukama Kitange abakwebaza abasha nga bambadde bulungi abakyala ne bakwebaza nga bambadde bulungi n'abaami nga bambadde bulungi abatiriza emirimu ne baleka emirimu gyabwe ne bajja babere abawitirinesi nga Mukama weebazibwa tukwebaziza na bitono Mukama naye tumanyi obisiime kubanga mu maaso gwe tuli baana omwana ne bwaba nga azinya amazina amabi mu maaso g'amaama we amukubira mu mbalira nkiriza obisiimye era ku lwekyo tutwala omukisa obukumi n'obugabirizi n'ekisa n'emirembe n'amagezi n'amaanyi okuyingira obwakabaka n'okuweereza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala abawa omukisa. Amiina. Kubira Yesu mungalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Togenda tuveyo dakiika ntono nnyo nga 3 tumalirize tugenda kukola session ezimbo ya dakiika nga 3 zokka mala okuwaayo kyolesa ennyumba ya Mukama mu linnya lya Yesu dakiika nga 3 zokka. Actually the programmers
za msumba Yesu tuba tusikaneni tukole programu yaffe kibe tutambuzaamu omwezi oba omanyi okwata service obadde okwata mulakyawa ezo obadde tunafunga bakwata musana naye mulakyawa obadde oli tugenda kusisinkana after nga tumazeko speciali ezo gye tugenda muganda waffe president ayagala okwogerako naffe mu dakiika si nyingi agenda kubaako kyayogerako naffe. Amina. Mu dakiika nga 3 tugenda kuba tumaliriza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu.